Byobufuzi bya Uganda munango kufuna mfunira muwa ekitari ku bantu ngaffe narivude mu NRM narivude je bagabura ate ningenda kuje bafumba sina shindi no kusaka je basaka nga basaka busasimere soke munuturalizing ababibente mu Karamoja and you can do it then mutandike mu badizente zabe mureke kuziba wanga ababibente banji nyo mu Karamoja gubona wente nga bwe bazitwara gona wente gona sasurenteze ngabwe bazitwara obotegeza kiba kitegeza nti uri mu rukururara so sikuba wante bagara kukozesa nga abatusi be Rwanda cye bakora n'abatusi be Congo nabo bafuge abakongo nayebo nzo mukora bo kwange kinza gutasoboka orunaku abakulembeza ba East Africa we bakiriza Congo Democratic Republic of Congo yegate ku mukago wa East Africa kurunaku gorwe nyine Sultani Makenge we yatandika urutaro mu Democratic Republic of Congo on that very day the M23 what a coincidence ire kitegeza ki wariwe ekiranga kati cye tugenda ko bwe tunabanga twakumara ko ebintu bifanagana ko bwebi tuveyo tuyemukire Rwanda tuyemukire government ya Uganda be bari mabega wabayekerabo. This is not an allegation cyeraga rwatu mujukire nti Uganda ne Rwanda orumu bekwata ni barumba Congo bali bagara kujiwamba in fact ni bayamba desire kabira yakulira wanema kindye oyo gwe assassinate oyinza kusanga nga UPDF egonzeza ADF eri munda kato kujiugura bareme kujirumba kuba kubanyo babatekere ko front yo kubi bakugama mu Africa Congo yandibanga yesingayo ebyo bugaga wewo bebasingo bwafu mu basingo bwafu mwebali so Congo eyo ebyo bugaga bifumbeke deri abayekera we banaberanga bwe waberawo ba mafia bo mu nsendara tibajja kukiriza okuba kuba no bamarayo era ADF eno ne M23 balina omukago balina relationship ekino kituna kukinyonya kubanga enwana je barwana mu bandi banga bayamba ko ADF tulina kuba begendereza tutunulire ebibinja biri ibintu byabayekere ibibiri ADF ne M23 ababiwagira bona ekibariko ekyakaramoja waliwo kintu kitambura mu Karamoja ate mwana wato parliament kumperinge esirise ndaba principal wa fishagurani yayogera ku Karamoja banange kiri Karamoja nabamawuliro mayinti abanji tibabifa ko bitambura mu Karamoja ntorutaru rwe Congo mwiti muruzanyisa bina cye kitegeza kinene. Yes, Uganda bweba egenzeyo okurumba ADF interest chi zerina zikuma kukurumba ADF era nabuza nti ADF eno anaji wagira nganga mbarengeza nti wandiba wegwanga eribo wagirira mu Congo kubanga government eno engeri yashekera nafe twalina kukora mu ngeri yekekera okubarumba nafe mu bantu abatuyingiramu muri mwababi esho tulina kukimanya era tulina kukikiriza mayibwo okiriza ensobi uruso kujigonjora cyanguwa. Okay, good afternoon, good morning and good night okusinzira ensi muli onako olwalero tubaza omukama obulamu bwatuwadde ate tukyamwebaliza ddala kuba nti nno ffe tukyali balamu naye nga abo abavudde mu bulamu bw'ensi eno Allah Katonda abasaasire abasiraamu tubagaliza ekisibo ekirungi guno omwezi Holy Ramadan mwena bannaffe bannayuganda mweyise bulungi naddala mu abatulugunya abantu ne mubookya ebipiira akati n'olumwana gwe bayokyeza on her private parts mwana w'obuwala kutugamba ebikolo biro kiki ekyo Katonda abasaasire abakyali mu Congo bagira olanya tubasaasidde nnyo family y'omugenzi olanya tubasaasidde nnyo naye nga olunaku lwali tukomyeyo mu nnyumba awamu ne mukulu Byarugaba William amanyikiddwa nga Jajja NUP ensonga ezituleese nnyingi ate zikyali nnyingi ddala mukulu Byarugaba twalabyeko bafu butuddeko bakansala abeerubaga naye ate ebintu bimaze batabukira kansa gundi speaker kati nabo bagala kumugwa kwanti abagobye mu buchamu twade tukyali awo mu ggwanga nga tulaba ensonga nnyingi eziyitamu omuli eza Karamoja
people are killing them badly. Ebya DRC Congo bitabuse, ebya kozi wangamba kontu bunagana na yeri mu Congo. Kati twebuuza kino ekitta abantu mu Uganda kijirazawo olubayiro ka Uganda nti amajje gayo gigali mu kutasa neighboring countries ni ate waffe mwennyini bintu bitabuze. Nanko twalabako General Byarugaba n'agamba nti no Karamoja, I'm bringing hell tutandise okugiraba, people killing them, they're chopping their mouths kugamba ali mu kubatta. Tusa mu Byarugaba otweka analysis zote okutwabuga bulijjo kino kitegeeza ki ate kituzaawa? Baramusiza batuliriza eddoboozi tumuli faako mu lutalo omuntu oluusi ebyo ebigiramu eddoboozi liri faint naye nsooka kwebaza abantu mu diaspora mulaba akabiri kakomyewo si kabiri wabula omubiri ogubiri gutandise kukomawo bulungi nnyo mbebaza nnyo mwebale nnyo we munzije nawendi sisobola kubeera beyadde n'omulundi n'ogumu weewaawo ffenna tuli mu lutalo naye munange mu lutalo bweto bwe bibeera abamu babeera mu lutalo abamu baraba burabi abamu bakuba mu ngalo ensi bweto bweri abamu bakwata emundu abamu bakozesa ensimbi abamu babeera bweru abamu babeerawo wenyine entaro bweto bwezirwana kati naffe tulina ekibinja ekiri ebweru ne Mr. Museveni abeeranga n'ekibinja ekyo ekyebweru in fact kyekyasinganga n'okumuyamba nga kikola ku bya international relations, finance, ntegeeza ekyakola ku mikwano nikikola no ku byensimbi nga kiwagira olutalo financially. Naffe tubale n'abantu mu diaspora bebakola ku mikwano yes bebakola ku mikwano kutunyonyesa emikwano bebatusindika financially. Jovora gwetolowooza nka abantu bali badde banyamba mu byokulwala byokka n'olutalo mu lutalo bintu bingi ebibeeramu. Olina kukola research, olina kukola buli kimu, olina kati ekyokulabirako olaba abantu baffe Byarugaba ba kansala abo bantu nze mukulaba okwange waliwo ekintu mu NUP ekitanaba kunoza bulungi okusomesa abantu baffe n'okusingira ddala nga bakafuna ebifo orientation kintu kikulu. Nze mukulaba okwange it was an oversight. Abo bantu twabalagajjalira kubanga abantu bapya baana bato abasinga obungi bayingidde mu bifo naye nga tubaziza wabbali okubabuulira. They are not nurtured. Yes. Kubanga omanyi NUP eno engeri gye yajjamu mu ngeri ya rabadaba kusinziira ebyafaayo nga bwe bize mu biraba. Ekibiina kya NUP kyajja mu ngeri y'amankwetu nikifuuka kyamaanyi naye nga abantu bangi abagiyingiramu nga tebasoose kuteekateekebwa. Ekyo kyo we accept kubanga government eno engeri gyeri yakyekera naffe twalina kukola mu ngeri yekyekera okubalumba. So in the process kabe Museveni ng'ali mu nsiko yajja n'abantu bangi beyaralwana nabo yafa ku muntu akwata emundu. Kabe yabeeranga mubbi tebamubuuzanga nti naye eri wali oli mubbi. Ekisooka onaalwana nga baraba mu malirivu period. So naffe mu bantu abatuyingiramu mulimu ababi. Ekyo tulina kukimanya era tulina kukikiriza. Naye bw'okkiriza ensobi oluusi okugigonjola kyanguwa. Abantu abatuyingira mu bifo by'obukulembeze abamu baali babi. That's a fact. Twali tubategese kubanga okubateekateeka twaraba kyali kya mutawaana nga buli bwe tutegeka Mr. Museveni nabane baali basooka okutuyingiramu ne bababba obudde nga bukyali sinakindi ne babalemesa n'okwesimbawo. So abantu bakansalazi bo mu Lubaga kyakulabirako kikulu mu bukulembeze bwa NUP. Mulaba bakansala no mu MPs twandibanga tubalinamu abajja nga tibeetegese. So it's incumbent on us fe abantu abali mu NUP
abalina kye baraba oku abantu bwe bafuna ngo bukulembeze oraba n'ababaka bagenda ku orientation bwe banga babako basobola kugenda ku orientation. What about the councillors? Kati eky'okulabira ko kya rubaga bwe tubanga tulina bakansala 10 bakansala za 10 kinana bafe naye ate ne baronda speaker nga wa NRM. It was a grave mistake. It was a grave mistake. Mu biseera ebyo in fact tulina kwenenya naffe kubanga really ekintu ekyo twali badde nange kenyine sakifaako nnyo naye nakira najukira oluvannyuma nali badde nga ndi n'omuntu gwenjogera naye nitusooka nitwogera n'abakansalazi baffe si barubaga bokka wabala mu ggwanga lyonna. Kati mubeera mutya abantu 8 ku 10 nimulonda speaker nga wa NRM. Beerabire oba it was an oversight to them. Ekisooka bayinza kuba babagura ne babawa obusente tuwoli. Yes, kubanga abantu baffe abapya abamu abenkugamba ababi bayinza kuba bayingiramu nga bagamba nti tugenze kufuna ebyobufuzi bya Uganda munange kufuna mfuniramuwa ekitali ku bantu ngaffe narivudde mu NRM narivudde ku je bagabura ate ningenda ku je bafumba sina kindi n'okusaka je basaka nga basaka busasimere. In fact I am a very good example imwe bantu mwe muntu nulire imwe abantu abayingira mu NUP nga munyonya sente murabire kunze bwakinava awantu wafumbekedde ensimbi awali wemere ningenda awantu watali kantu kikutegeeza njagala bwagazi eggwanga lyange irigende awasanidde okugendebwa njagala change a peaceful change ngerimu amakulembeze abarumirwe gwanga chovura wanaduka ningende wachagulanye nga ndaba nti omwana ono alimu ekinyusi si sente. Yes, tosobola kukola nga tolina sente na it should be kyali badde kyakubiri ekisooka lyali badde gwanga lyo ekibiina okolera gwanga lyo then ekyensimbi nikijja oluvannyuma naye kyanaku nti abantu abamu basoosa ku kintu kya sente nfunirawa nawagira Kyagulanyi nga tamanyi. I think he was also surprised nga tamanyi yagenda okumanya nga amuwagira ndowooza muli yebuuza nti ono musajja kiki. So bakansalazi abeerubaga era n'abeewakiso newakiso lyera ffe tusinga naye ogenda kusanga n'osanga nga NRM etegese omukoro ogw'ebyobufuzi nabo ne badduka ne bagenda ng'ekikulu batunulidde allowance ziri eri so si biri mu meeting okiraba nti kiba kyamutawaana nnyo okukulembeza ensimbi mu byobufuzi n'obwokola otya ekyo kyekifumbekedde mu NRM. In fact kyekifumbe olaba n'okuzi so ekyengezako kubagamba nti ekintu kya sente kyamutawaana kyovura mu NRM n'omukuzika kwa oranya buli muntu yenna olabye sente ezo ayagala nze nfunirawa tebalina nansonyi ne IGG abiyingiddemu ekintu kya sente buli bw'okikulembeza ekintu kya sente mu buli kyokola buli kumpi buli kimu okyonoona. So abantu baffe ab'omu Rubaga bakansalazi mulina kuba beegendereza weewaawo si barubaga bokka newakiso mubeera mutya matya abantu 8 mulina kwerondamu omuntu kubanga abantu betwaronda mwona musobola naye nimweryamu olukwe timulowooza nti mwaryamu ekibiina olukwe mweryamu olukwe weewo n'ekibiina kirugenderamu abantu n'okuswala bamu nimutuswaza nga speaker lazima werubaga meya wa NUP bakansalazi kumpi bonna ba NUP naye nimuronda wa NRM n'abakulembera ye bwakiti mulabire kiri mu parliament
bwachi one mu parliament aba NRM tibaro teka mu yade muntu nomu bwachi ekyo kibayigirize so ekyo yogede abantu aberubaga definitely principle atekwa kwa yogede nabo naye to me it's a bit too late. Next time tujja kuchikora obudenga bukyali buli bantu abayingira mufe n'okusigirira mu bukulembeze tubateeka tubayigirize sikino kubate tubayigirize ejemuze wafanana bwe wati mukurenga bwe muti tubawe nendeno z'ekibiina baberenga nazo. Now ku rutaro orwe Karamoja no ku rutaro uri mu Democratic Republic of Congo nze mukurabo kwange nze teri kyewunyisa ebyo byonna birina kubeerawo kubanga ndaba ekyokulabirako ekya Karamoja waliwo ekintu ekitambula mu Karamoja ate mwana watu parliament kumpe ringe esirise ndaba principal wa Fyagurani yayogera ku Karamoja banange kiri Karamoja n'abamawuliro mayinti abanji tibabifaako ebitambula mu Karamoja narabanga abagamba nti nabananga abanamawulire mutuyambe ebiri Karamoja mubirete mu musana mubiteke mu musana ensi yo nebimanye kyamaze ndakuzuulibwa nti Karamoja bantu banji batiddwa ate abasarumanya narumanya bona batiddwa under the guys nti bayiga cattle rustlers. Yes, ababibente yo je bali ate banji narabye ba MPs bo mu Karamoja nga bagamba nti ababibente batwara ekitundu kyeteso kumpi Karamoja kumpi yonna bagitute ekibasigaziza okusoroza omusoro nga kikutegeeza nti those rustlers have taken over completely nti ekibata nakora kusoroza omusoro nti nubwo bagala bagusoroza meaning nti bari wa mukumpi kweriza wa ame amaje gafenga manye wegari gakulemberwa brigade yabari kudembe nesha mazeda kutegerekeka they have been overwhelmed by the cattle rustlers. Wabura obusungu bwa UPDF obwe batuteyo bwe butaba checked there is hell there umuhozi ngabwe yagamba tarimba nti yatwara yo hell. In fact cyamazenda kuzuribwa nti official figure mu myezi 8 wakafa abantu 309 naye figure eyo nzenji wakanya era ampagira obulungi yegenera omuhoza mu tweet yagamba nti abo batono nnyo nti twakata banji yenga agamba nti those are all cattle rustlers ekitali kituufu ye kyalimba abantu basarumanya banji abarusudemu akaba ababibente banange muyiga ababibente abantu ababulijo mu basparing. Yes, nchimanyi wayenza kuba collaborators na bakatu rustlers nayo kubata busi si a solution, not at all. Mulina okutesa na elders, mulina kutesa na ba MPs, mukwatagane n'abantu abawansi mu Karamoja mudemu wewa mubaja kwe mundu ezo ezibasangibwa nazo naye mujemu abantu abarungi je bali bekume ku buli kyalo nga bali reinforced by the army. Abantu ababulijo mu bakwati mu training mu bawe mundu bekume nga bali supported by our army. Ekyokulabirako ku kyarugwe wawo obaroko defense abiri nga Bakaramoja mubereko na abantu nga oba 3 oba 4 nga ba UPDF. Kikutegeeza nti bali the locals baje ku guidinga abajasi bafe oku identifying the wrong elements mu kyari ekyo kyenyine
nebwe munabifuka banachemalira nimugamba nti mugenda kukora kuba cattle rustlers without the involvement of the local leadership. You are wasting your time. Local leadership egasanyo mu kitundu. Egasanyo mu kitundu oku-identifying the real enemy. N'ebintu byonjogera leadership y'amagye eriruddawa. Karamoja kyamaze dda kuzuulibwa nti si babbi b'ente bokka kubanga Karamoja wafumbiddeko ebyobugaga abasima goldi abamu nabo bali ne mundu ate bw'olaba nga basima goldi nga bali ne mundu manya bumanya nti waliwo bamafia abali mu government eno ababasupportinga. So the whole issue teri ku bakattu rustlers bokka. Waliwo ebyobugaga bifumbikedde mu Karamoja abantu bangi abagenda okubijayo naye nga bali ne mundu. So ekintu kya Karamoja mwina kukikwata n'obwegendereza. Wabula kino kyewuunyisa mu kiseera ky'obubbi bw'ente bwe bukudde ejjembe mu Karamoja ate Mr. Museveni wataddeyo project y'okuristookinga ey'okuliyirira abakaramoja ababbibwa kw'ente zaabwe bali ba NRA ente zaabwe ze baalya abakaramoja wali abafiirwa ente zaabwe mu lutalo lwa NRA National Resistance Army mu kiseera ekyo nga bakyali bayeekera ngamba abali mu gavumenti eno abajasi baffe kati UPDF kati kyewuunyisa ng'obubbi bw'ente obukudde ejjembe timonamu marayo ate Mr. Museveni atandise ataddeyo project yokuwa abakaramoja abafiirwa ente zaabwe nga kitegeeza buli gw'owente ng'omuliyirira bakattu rustlers bazitwala. UPDF yawambye zaabwe ate ne okitegedde restocking egenda mu maaso mu Karamoja kati Mr. Museveni ejaronkinze nga n'obubbi bw'ente bukudde ejjembe bufumbekedde mu Karamoja otegeeza ki Mr. Museveni buli gw'owente ze nga kattu rustlers batwala abantu bayinza kugamba nti ono musajja ali mu lukwe ogwokugamba nti buli kyatuwa batwale musooke muneutralizing ababbi b'ente mu Karamoja and you can do it then mutandike mubadize ente zaabwe mureke kuziba wanga ababbi b'ente bangi nnyo mu Karamoja gwonaawe ente nga bwe bazitwala gwonaawe ente gwe naasasula ente ze nga bwe bazitwala oba otegeeza ki kiba kitegeeza nti oli mu lukwe olulala so si kubawa nte abakaramoja nabo bategeera so ekintu ky'ekaramoja njagala nkikomyawo olutalo lufuuse lutalo abantu bangi abaze nga bafa tulina kuba begendereza kiyinza kulanda ate gwe munaatandika okukwatagana n'abatukana ab'e Kenya nabo nimutandika kuba amasasi olaba olutalo bwe lugenda okulanda ne lutuuka mu nsendala kati gwe munaatandika okugwanagana n'abatukana ne mubatta ate ne Kenya nayo tejja kusirika. Kenya ate bakambwe ekyentegeeza nti mulina kuteesa ne gavumenti ya Kenya nayo nekoma ku bantu baayo abajja kutubba kubanga abatukana bwe bajja ne mundu olowooza bwe tugwanagana nabo ne badduka ne bagenda ewaabwe tubaleka amagye gaffe gateekwa kuyingirayo nga gabayiga ate ekyo nakyo consequences zaakyo zandiba ndala so mukwate ekintu obudde nga bukyali mukikwate obudde nga bukyali nga ekiwundu kinasamba ddagala muteese ate ndaba mukwano gwaffe ow'e Kenya muteese naye akyaliwo naye amagye aga Kenya gabeere ku nsalaawo nga gatangira abantu baabwe abatukana okwewala entalo ez'ensi n'ensi kubanga batukana ojja kusanga bali supported abantu abali mu gavumenti nabo e Kenya kubanga nabo balinayo bamafia ezo nte bazitwala ne bazitunda luddawa si mu Kenya so tulina kuteesa ne gavumenti ya Kenya n'ebintu byonna ebyembuulira gavumenti yo gavumenti eriwa kwekyo nga timunaba kwogera ne gavumenti y'e Kenya
nimukwatagana n'abajasi be Kenya nibaja nabo ku nsaro nibayiga babbi baabwe eri naffe ne tuyiga baawano baba bakyadukira wa bekyali badde bekino okuba kubanga gye baddukira muyinza kubutabira n'obusobozi obubamalayo nga amagye geeri tigali involved narokozi beeri nga tibali involved kubanga munange borders zaffe za mutawaana waliwo ojja kusanga waliwo abakaramoja beno n'abakaramoja bari Kenya nga ba Uganda era bwe bajja nga bategerekana so tulina kukwatagana ne Kenya tulyoke tubimanewo tubibwente mu Karamoja now ku rutaro olw'e Congo Democratic Republic of Congo olutaro olwe rutukwatako nnyo ng'eggwanga Uganda sina Uganda yokka rutukwatako nga East Africa now rutaro shirwe njogerako rutaro rwa abayekera abayitibwa abanyamulenge abantu abamu tibamanyi nti abantu bano bantu abarwana batuusi abasangibwa edda mu Congo era ekibayisa erinnya abanyamulenge lwakuba nti babeera mu nsozi eziyitibwa Mulenge Hills erinnya lyabwe mwe riva ni batumibwa abanyamulenge wabura historically batuusi benyine ensaru bwe bali bazisara colonial borders bwe bali bazisara be basara ni basangibwa nga bali mu Congo naye batuusi benyine era ne bakomanda baabwe bonna batuusi era ekigambibwa nti bandiba bawagirwa eggwanga erya Rwanda kubanga bali mu buyinza batuusi banaabwe nga baraba abatuusi ekibaru ngamba abanyamulenge abatuusi b'e Congo ekibarwanya nga baraba nti government y'e Congo ebayitanga second citizens ebasosora lwa ggwanga lyabwe now ekyengezako kubategeeza abanyamulenge bano beetuuma kati ekibi abayekera abo beetuuma M23 beeyita M23 erinnya eryo baalija mu lunaku lwa 23 March mu 2009 bwe bateesa ne Congo nga nibakola endagaano y'emirembe we bajja erinnya lyabwe eryo epya M23 nga kitegeeza nga 23 March 2009 kyovula bayita M23 March 23 mu 2009 bwe bakola endagaano ne government y'e Congo we bajja erinnya lya M23 now M23 ejetya barwana burwanyi nabo kwenunura babere mu government sina kindi bakwate government ya Congo bebaba bafuga Congo nze mukuraba okwange ekitasoboka kubanga bali batono nnyo weewawo nti obutono buyinza tiyandi badde ensonga naye obutono bwabwe n'amagye gaabwe matono Congo eyo gy'oraba nene nnyo erina abantu miliyoni 9 Congo yokka era esinga Uganda emirundi 11 mu square yes mu bunene mu bugazi Uganda bwa Uganda 11 ye Congo kate kyenkugamba nti abanyamulenge oyinza kusanga nga kalinga bwe baba bangi bayinza butasuka n'akakadde ku miliyoni meka ku miliyoni 9 weewaawo abatuusi be basingayo obutono mu Rwanda eyo kati ndowooza egenda nga mu miliyoni 9 z'abantu naye ebitundu 8 ku buli 100 bahutu 20% batuusi naye kati be bafuga so baagala kukozesa nga abatuusi b'e Rwanda kye bakola n'abatuusi b'e Congo nabo bafuge abakongo naye bo nze omukolabo okwange kiyinza butasoboka lwa nsonga bano ba Kagame abatuusi bano
bo bali bakulembeze okuvadda mu Rwanda ne baduka budusi ng'abahutu babekyusiriza lwafuga bbi bali babayita ngambwa ne babekyusiriza ne babatematema olutalo lwa 59 Kagame yajja mu Uganda nga bamuweese ku mugongo nga mwana wa myaka 2 nga 59 nga kikutegeeza yazalibwa 57 ekyabaleeta mu Uganda olutalo lulugwe bayita olutalo lwa kazuguzugu nyonyi naye enyonyi eyo kire ekyetooloola waggulu ku helicopter bwe bakirabanga abantu mu biseera ebyo balowooza nti kyekyatemanga abatuusi nti bagamba nti enyonyi eyo kino ekiwuje ekikola bwekikazuguzugu nga balowooza nti kyekyatemanga abatuusi ekitali kituufu abatuusi okyabatema bannaabwe abahutu lwakubarangira nti babasosolanga nnyo nga muhutu bamuyita ng'ekitaliimu ne babekyusiza ne babatema ekyo nkireese nga njagala mbalage ekiyinza kubeerawo mu Congo ekitanabeerawo mu ngeri ng'ebwe ekyalimu mu ngeri ya genocide. So abatuusi bano abali e Congo ojjukira twakora interview nga twogera ku lutalo olwa Uganda na ADF nzezeka eyayogera ku kibinja ekyo ekya M23 nga mbuuza nti mu lutalo luno bwe tutagenderera wandibarukamu abantu abalala nabo ne balwanira ku sayidi endala nimbawo ekyokulabirako kya M23 naye abantu mu kiseera ekyo tibantegere kye naali ntegeeza tebakutegeera kati olwaliro kye nabagamba mubeere nga muruvisitinga my interviews murabe ku lutalo lw'e Congo kye nayogera ba M23 nga mbagamba nti badduka n'okudduka ne baddukira wano nga amagye g'e Congo gabakubye ne gabateeka ku ttaka ne baddukira wano abajaasi abayekera ne baddukira wano nga mbuuza nti abayekera bo bwe baddukira wano baragawa kyamazidde kuzuulibwa nti bwe baddukira wano era mu kimpowooze babaleka ne baddayo tibabakwasa gavumenti ya Congo wabula baddayo buzi ewaabwe era baddayo nga bayekera era kamanda yaddukira wano bamuyita Sultani Rukenge Kano Sultani Rukenge naye yaraddukidde wano olwaleero kigambibwa nti yakamandinga ekibinja ekyo. Now abatuusa abo betuyita abanyamulenge weewawo nti bakwata n'abakongo abamu ne babateeka mu gye lyabwe naye nga gwe mutwe mu 2006 waliwo mujaasi nga munyarwanda ng'ayitirwa Ntaganda Bosco Ntaganda yajja ne yeegatta kuba orabe kyenkugereetera mutuusi n'agenda ne yeegatta ku batuusi banne e Congo bali abanyamulenge abasanzibwa mu Mulenge Hills ensaru colonial borders ez'abasara nga batuusi naye ne basalira ku ludda lw'e Congo. Now ekyebuuzibwa nga munyarwanda ate nga musirikale yajja atya okwegatta ku banne era ne bamuwa obukulembeze kati ekyembaleetera mu kiraba nti olutalo luno lw'e Congo mwe timuluzanyisa byonna kyekitegeeza kinene. Yes, Uganda bw'eba egenzeeyo okulumba ADF interest ki zerina zikuma ku kulumba ADF era nabuuza nti ADF eno anaagiwagira nga mbarengeza nti wandibawe eggwanga eribawagirira mu Congo nalyo nga lirinayo interest. So kyova olaba ekyengezako kubagamba nti Congo eno ya mugaso nnyo mu mawanga ga East Africa si lwa bunene bwayo bwokka si bw'abantu baayo bangi kubanga katale kajja kuba kamaanyi nnyo wabula n'okusinziira ku security for security purposes kubanga yesinze ebibira ojja kusanga nga ADF ekibira kyerimu nga kisinga Uganda obunene ekibira kimu kyova olaba oluusi bamanyi Congo
nubwo munagama ati mubayiga bwe babingira mu kibiresho ubo tawanira bwiri abatojja bafuna tikiriyo ojja kube emizingo gikube era ekyengeza ko kubagamba mujukira emizinga UPDF je yakuba nitugamba nti wandi banga waliwo ekibagaro kuraga banabwe nti gwe munatutakura ibintu bye biro rwansa bwe turina nibakuba bali innocent people ekyo kiveko nenga waliwo gwe bali barabura neighbor nti bwo tutakura ibintu bye turina now ekyembagamba okurumba ADF Uganda erina interest mu Congo kitufu for security purposes, for trade purposes, no kubera ne good neighborliness. Wabora interest iri mu Congo ngazinyo kusinga Uganda wekoma. Okay. Si Uganda yoka erina interest mu Congo. Ensi esoka ensi zijetoro de Congo nazo zirina interest mu Congo. Chovora wambagamba nti na ADF yandeba yarina jivugirira nga simu Uganda wabura mu nsendere zituriranye nga bwebanga tibatwagara bagara nti ono kasigare nga abatawanya bwe tugenda yo kumurumba oli atatwagara bwa menti bwe tunabamarayo tuba tufunye ekyaganya ekyo kubera mu Congo boss security wise tubera burungi nensuburiganya nga atatwagariza naye yandireta ababe nibabera nga batawanye Congo meaning nti naye wandifuna egwangedera nalyo nga liyingira mu Congo okugamba nti nalye liyige abali Congo kubanga abo okusingira ddala baliranye ne Rwanda okusinga Uganda bo besigamya nnyo eri now njagala nzireyo katono kucha General Ntaganda nga wa mujasi we Rwanda ayingide mu bayekera bali abe Congo bali wakulemerwa Rulenti Nkunda omujasi oyo yari akulembera ekibinje ekyo bamwitanga Rulenti Nkunda Bosco Ntaganda nga wa mujasi we Rwanda naja nayingira mu bayekera beri banyamulenge baganda babwe benyine bakwanti babasareri choforo yagende yo kubayamba era niba muono obukulembeze naberanga yabakulira era bamutuma nerinya lya terminator naye ekyengeza ko okugamba aba bantu ekibaletero kurwana kati kiki jukira kina bantu banji tibakifudeko Congo tebade mu East African community era yasaba oba bajogereza neyingira mu East African community mu East African community tubade Uganda, Rwanda, Kenya, South Sudan ne Burundi naye bajogereza Congo Democratic Republic of Congo kati nayo wenjogerera naye twegaseko neyingira mu East African community naye mulize kino orunaku abakulembeze bo mu East Africa webakiriza Congo eberensi emu East Africa ate Sultani Makenge n'abayekerabe kurunaku rwenyine webatandika urutaro kwate coincidence no kitegede ndabo ringo obuze orunaku abakulembeza ba East Africa webakiriza Congo Democratic Republic of Congo yegate ku mukago wa East Africa kurunaku rwenyine Sultani Makenge we yatandika urutaro mu Democratic Republic of Congo on that very day. The M23s. The M23. What a coincidence. Ile kitegeza ki nga waliwe ekiranga kati kye tugenda ko kati omuntu awagira bayekera bano nga tuyingide mu nga Congo yingide mu East African community
mu mukago gwawamu kunako gorwenyine abayekera bano ne basitro enkundo okulwanisa Democratic Republic of Congo kitegeeza ki ekisooka nga kikutegeeza East African Community kigumaza teriiwo kintu kyabakulembeze bokka beeyagaliza ebyabwe naye mu nkora nga omukago tiguliwo tigulina mugaso kubanga kitegerekese oba kitegerekeka nti abo bantu ensi ebawagira emanyiddwa olaba ekyenkuleetera kya Bosco Ntaganda mujaasi w'e Rwanda yeegase ku Banyamulenge batamineta ne bamwona obukulembeze n'abakulembera bali baganda baabwe batuusi abasangibwa eri so tulina kuba beegendereza ekigendererwa ky'abantu abo kya mutawaana waliwo omubakulembeze be tulina sina mukulembeze waliwo abakulembeze be tulina abatakiriza mu mukago guno okubeerawo nga bagula bati gulina mugaso tubeera tutya mu mukago wa East Africa ne tubeeramu abayeekera bweba kati tulinamu ADF kati tulinamu M23 in fact twali badde neje lya East African Community stand by force ng'eryawo Uganda nereeta kati ekyembabuuza bano aba M23 baagala bawambe Congo babeere ki singa tubadde tulina nga community lazima nga community yennyini nga tulina enkolagana ekisooka twali badde ne sente zezimu ekyokubiri twali badde n'egyerimu ng'obworaba United States of America ensi 5 mu emu waliwo muyekera sobola kulumba ensi emu mu America kati nga kikulaga East African Community wano tusaaga busaazi teriiwo na United States of East kebere political kebere economical kibere temuli now abantu abali mabega wa M23 bano bandi babarabe ba East Africa sina East Africa bandi banabarabe baffe wano nga nabo era abo bantu bwe tutagenderera bandi kwatagana ne ADF esawe na bandi kwatagana ne ADF mbabuuza omanyira wa nti M23 teri na ADF kyamazidda kuzuulibwa nti M23 wazuulibwamu abajaasi ab'e Rwanda weewawo n'oluvuuvuumu olugamba nti wazuulibwamu n'emirambo nga gy'abajaasi aba Uganda ebyo byonna bikyali byambu naye kyembagamba nze nganze omunabyabufuzi ng'amanyi M23 ng'amanyi ADF ng'amanyi Uganda ng'amanyi Rwanda ekyo kisobokera ddala ekisooka ojja kusanga abajaasi baffe definitely basobola kuyambako kuba Congo nga baagala bakube bali wabula it's a double edged sword kubanga Uganda yensi emu eyabuddamyako ekibinja ekyo abalwana meaning nti nabo naffe tubalinako omukono si Rwanda yokka ekyo nkyogedde si Rwanda yokka nti yebalinako omukono nti naffe tubalinako kubanga jjukira bano badukira wano nitubazaayo titwaba wa government ya Congo kati babo barwana Rwanda yo tosobola kugijjamu oraba netamineta nkunda wewo nkundo gwenjogerako kati ewenjogera alimu International Court of Justice ICC International Criminal Court bwe yatuuka makati mu lutalo nirumulemerera bwe rwamulemerera kigambirwa nti government ye Rwanda ye yamukaka yeweyo mu mikono ya International Criminal Court era yaduka e Congo n'agenda e Rwanda ku kitebe ky'Amerika era International Criminal Court agents we bamujja ne bamutwala mu Hague ng'oraba lazima bana abayekera nga teri kuwananda kwonna kuwagirwa ensi bbiri Uganda
ne Rwanda ebalinamu omukono terina kubuuza nge tunabanga twakumarako ebintu bifanagana ko bwebi tuveyo tuyimukire Rwanda tuyimukire government ya Uganda be bali mabega wabayekera abo. This is not an allegation. Cheraga lwatu mujukire nti Uganda ne Rwanda orumu bekwata ne barumba Congo bali bagara kujiwamba. In fact ni bayamba desire Kabila yakulira wa Emakindye Emakindye oyo gwe assassinate. In fact tad omwana we gwe bamara kumuta omwana we naye yasomera wa omwana we nagenda nafuga nga wagirwa wano ne Congo. Jukira orutaro orwenjogera ko nze echembalengeza era wenzija mujukire orutaro Kisangani 1 Kisangani 2 Kisangani 3 ngeje rya UPDF ryechusiri ne Rwanda bona bechusiriza nibarwanira Congo je bali bagenze okurwanira wamu banunule Congo mu mikono jana chemalira mu mbuto seseko na yate urabwe batukeyo ate nibarwanagana oba bafa bya bugaga oba bafa okunyomagana ne barwana rwarutaro rwa mutawana Kisangani 1 Kisangani 2 Kisangani 3 ezo zona zari ntaro ngeje rya firigano gano ne Rwanda. In fact abana Rwanda batuswaza bakwata n'abajasi bafeni baba wamba ku rutaro prisoners of war babaleta wano kuchese ni babaleta ruvanyuma ngensi yo neraba ngakitegeza nti Congo Rwanda yatukubirayo ne tuteka kutaka yatusesebura kubanga orabo babalina na prisoners of war we wawo fabama abamanye ebimu ko Rwanda tiyatukubanyo nafe twagikuba. In fact boy echebatu sinza mu kisere echo yali PR public relations ngabogera nyo ngabulijo nga government ya Uganda esirise mwari mu mujasi yali wa mutawana bamwitanga kano semakura yari bakugamati yari mu Rwanda wa mutawana yari Congo yakuba abanyarwanda katona abamarewo nakuba ne sikibe yabasango ne sikibe nagisanyawo bakugamba nti emizinga ejikuba enyonyi yaragira nijikuba najikubeza no kutaka nijikuba ne sikibe yari mu Rwanda wa manyi kano semakura bambe yakafa yatirobo wadu babulijo yafa nayenga ebyo byo nambyogera ngo kubanga wari we byemanye naye mu nsi yona abantu bo bamanya nti Rwanda yatukuba ne tubuza newe tuyita naye ebyo byo nambireta nti ekintu kya Congo wari interest nyingi nyo interest za Uganda interest ze Rwanda na international interest oja kusanga ADF ngewagirwa n'ense zebwe fekinga tetukimanyi oja kusanga na M23 nga si Rwanda yo kana Uganda abajiwagira bananga mureke kugamba nti ndese allegations za mutawana ti munchima nti Uganda wagira M23 nze ndabo mukwano weguva gwetwari tulina n'abayekera bano banga Rwanda twari ba mukwano nnyo binone anko gwetwari era tulina ne anko wa Rwanda gwetwari ba mukwano nga Rwanda ate erina mikwano gyabwe abanyamulenge nga kizibunyo okubawura kufe gwetutuka omukurwana. Absolutely. Chentegeza timujja kunyonya nti Byarugaba agambye nti Uganda wagira bawekera aba M23 inzijukira omukago oba relationship je twalina ne Rwanda ate mga bali bakazi niziba sina kazi the brothers and sisters. Absolutely. Abanyamulenge they are brothers n'abatusa bari mu ntebe. So nze ndaba obukubagano obuli makati wa fene Rwanda winza kubanga bwebulese bwebuwaga M23 bwebujiwaga nga abagara ADF bwebanga eri wano tuleme kutunula ADF neri tujitunulire banunga bwebetegeka nayo kitegedde
cyandi banga bagara kutuwugura in fact nyamba na Uganda kati nyamba ku Nigeria cyane bashinunga cyagara kuwugura abajasi bafe abayiga ADF katate bafune front yo kubiri ekiri ebunagana ku nsaru ye Rwanda abamini ku saru ye Congo ne Uganda n'abantu n'abantu bazenga baduka nga bave Congo ni bagende ikisoro bantu banji tibabarika bantu okay babarika ne banji nyo kati waraba n'abajasi bafe engerije baduka ero nabo kuzayo umuriro sina kindi no kuyamba no kubajasi be Congo kubanga kati turi bwoteka ku nsaro zafe ku Democratic Republic of Congo ne Uganda nense zijetorode Uganda kati yerina relationship ya manyi ku Congo kusinga ensendara ono yafuba nnyo nafuna omukwano kutishekedi kati otono bwarabanga M23 eze Congo Uganda bweyingirawo yinza butajinenya kubanga Uganda emanyi burungi awagira M23 100% emumanyi burungi so in a nutshell oyinza kusanga nga UPDF egonzeza ADF eri munda kato kujiugura bareme kujirumba kuba kubanyo babatekere ko front yo kubiri kata majega fe wenjogere gona emizinga tiwagiraba bona bagenda bunagana nabana bambe abana becho ngeza ko ukulengeza amajega fe kintu ne government ya fakutwarira wamu mwegendereze ekintu kiri mabega wa M23 ekuremerwa na Sultani Makanga amuwaga mu manyishi gendero ne government ya Uganda tekwa kube bimwe bimanyi bang intelligence nkimanyi babajiri na emara no kusingira dala bwebekete bintu ebiri mu Congo kati bakitegeera ekyembagamba nti bandi babagara kubawugura creating a front yokubiri wewa bubori mwe bintu binje bigazi Congo ekirara Congo wali ebyo bugaga bingi nnyo bakugamba mu Africa Congo yandibanga yesingayo ebyo bugaga mutaka wewa bebasingo bwafu mu basingo bwafu mwe bali so Congo eyo ebyo bugaga bifumbekederi abayekera we banaberanga bwewa berawo ba mafia abo mu nsendara tibajja kukiriza okubakuba no bamarayo kubanga abamu bayikore ebyo bugaga nga bayambirwa bayekera bano waliwo company eri wano mu Uganda headquarters zayo ziri Entebbe nga subura gold wewawe company yebweru neri mu Uganda United States yagitate sanctions wano mugwanga nga kikutegeeza eyo company ebade yikura gold mu buchamu ye Congo naye nge muyisa mu Uganda emutunda nga gold ya Uganda oraba kinkugamba nti olutalo rwe Congo rwa mutawana okumara yabayekera si kyangu kubanga interests ziri mu Congo nyingi njo abantu abebweru abaddi bebweru batunira Congo ngicho bugaga cyane bwebanga abayekera bari awantu we bayikura esho bugaga nga bari bebawa covering fire tubasoba kukirizo bamareyo so nga necho weshiri ne Uganda no kwande gendereza we wawo ntikizuse East African Community umukago gufuse kitagasa M23 chera chekuraga mwigaseko Congo kuruna kurwe nyine we batandikidoro ruta nga omuku in fact Rwanda ndoza kati obaye ya kulembera East African Community currently katurabe Rwanda be navayo okuvumirira M23 okay kasoka batandiko kurwanise sinawulirayo
Rwanda ngevumirira abantu abo sinabiwulira wewawe ne Uganda narabya abajasi bafenga baduka bagenda mu rutaro ku border bandi banga bagara okugenda ku border nga bakumensa ruza wewawe nakugambye nti mu mirambo basanze mu murambo gwa ku side emu nga mirambo y'abana Uganda ku side enda ngate ne mirambo ya abana Rwanda wewawe bona babyegana so amukurabo kwange M23 eyo oyinza obutakigeragiranya ne ADF yande bayamanyi nokusinga ADF wewo nawulidewo general omunga agamba nti echa M23 kantu katono nnyo nti ba president sibasobola kutura ni bakimarawo nti M23 kantu kangu nnyo singa ADF nti ADF cho kizibu kyamanyi wabara nti M23 ntiko kantu katono nze muwakanya ADF kibinja kyabayekera ensi yonna ekyemanyi ekyeyateeka n'okulukalala rw'abatuju naye M23 teri ku lukalala rw'abatuju ku munsi yonna olw'obuzito bwa M23 ekibaleetera obutabateeka ku lukalala rw'abatuju kiki ye abagiwagira bwakibasigalawo nga bayinaayina nga na komanda waabwe wenjogerera ali mu ICC iye mbabuuza lwaki yaddukira mu Rwanda ate n'agenda ku embassy mpaka n'agenda ku embassy ya America yayita mu banga okugenda ku embassy ya America mu Kigali yayita mu banga abe Rwanda tibamuraba so ngamaliriza ebintu bibiri FDA mini M23 erangaki era ADF eno ne M23 balina omukago balina relationship ekino kitulina kukinyonya kubanga enwana je barwana mu bandi banga bayambako ku ADF sure so ngamaliriza abana Uganda tulina kuba begendereza tutunulire ebibinja bino byabayekere bibiri ADF ne M23 ababiwagira bona ekibaliko kyetulina kuzuura kati okay atoyanziza nnyo toyanzege eyo is serious analysis kyantino my participation ebadde ntono nnyo kuba nange mbadde mu kirasi nga bali mu kunsomesa ebintu mbadde simanyi mu gwanga ne mwebale nnyo okwagala mu Byarugaba ate mwebale nnyo okutugoberera and thanks so much for subscribing and sharing our content all over the world. Bali mu buzibu nadda mu Karamoja mu Nagana bana Uganda abali mu kufa government era nkweganga bagambiye naye abirabyemu eyo embeera era n'abagamba please kindly temu muchimanti kubanti no agambe oliwe nkolagana it was because of the relationship eyaliwo in those days kubanze kyemmanyi naffe nga bana Uganda tulinayo mutabanyi w'omuntu ano atunone anke eri so tunawe nkolagana awo anko waffe tuyambe kebi ati bamanye bana abantu M23 predominantly batusi ekyo nakyo timukyera they are from their land batusi benyine abasalibwako nga colonialists basala borders chovora tubaita abanyamulenge from those hills basangibwa mu nsozi ezitibwa mulenge hills all right erinya lya bwerifa wewawe M23 kiva ku March 23rd mu 2009 olunaku lwe batisa ne Democratic Republic of Congo bafune emirembe kyakabiri. So thank you so much for loving us, all our followers all over the world. Mwebale nnyo mwebale ddala. Tumideko M&J Medicare awamune Haji Kabogoza tubatumideko nyuma bale kutwagala. Be nice kutumideko Sarah Momo mwebale nnyo. Grace Mama Denmark Grace Rugorovi and tumideko nnyo mwebale nnyo mwebale kutwagala. Ngabo tawasuza nti all every updates tujja kwanga tuzireta
omukama omulungi ow'ekisa n'ettendo mbagereza okubeera obulungi mbere bulungi mweraba.